Olubereberye Essuula 46. Isirayiri n'atambula ng'atwala byonna bye yalina. N'ajja e Beeruseba, n'awaayo ssaddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa okw'ekiro nti, Yakobo, Yakobo. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, nze Katonda, Katonda wa kitaawo. Totya kuserengeta mu Misiri, kubanga ndikufuulira eyo eggwanga eddene. Liserengeta naawe mu Misiri, era sirema kukuggyamu nate. Era Yusufu aliteeka engalo ze ku maaso go. Yakobo n'agolokoka n'ava mu Beeruseba. Abaana ba Isirayiri ne basitulira Yakobo kitaabwe n'abaana baabwe abato n'abakazi baabwe mu magaali Falaawo ge yaweereza okumusitula. Ne batwala ensolo zaabwe n'ebintu byabwe bye baafuna mu nsi ya Kanani ne bajja mu Misiri, Yakobo n'ezzadde lye lyonna awamu naye. Batabani be n'abaana be ne batabani be wamu naye, bawala be n'abawala ba batabani be n'ezzadde lye lyonna be yatwala naye bwe yagenda mu Misiri. N'amannya g'abaana ba Isirayiri abajja mu Misiri, Yakobo ne batabani be ge gano: Lewubeeni omubereberye wa Yakobo olw'omwenda. Ne batabani ba Lewubeeni, Kanoki ne Palu ne Kezulooni ne Kalumi. N'abaana ba Simyoni abasajja, Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. 11. Ne batabani ba Leevi, Gerusoni, Kokasi ne Merali. Ne batabani ba Yuda, Eri ne Onani ne Sera ne Pereezi ne Zera. Naye Eri ne Onani baafiira mu nsi ya Kanani. Ne batabani ba Pereezi baali Kezulooni ne Kamuli. Ne batabani ba Isakaali, Toola ne Puva ne Yobu ne Simulooni. Ne batabani ba Zebbulooni, Seredi ne Eroni ne Yaleeri. 15. Abo be batabani ba Leeya be yazaalira Yakobo mu Padalamu awamu n'omuwala we Dina. Abaana be bonna abasajja n'abakazi baali obulamu 33 ne 33. Ne batabani ba Gaadi, Zifiyoni ne Kaji, Suni ne Ezeboni, Eri ne Alodi ne Aleri. Ne batabani ba Aseri, Imuna ne Isuva ne Isuvi ne Beriya ne Sera mwannyinaabwe. Ne batabani ba Beriya, Keberi ne Malukiyeri. Abo be batabani ba Zirupa, Labani gwe yawa Leeya omwana we, era abo be yazaalira Yakobo, bwe bulamu 16. 19. Batabani ba Laakeeri mukazi wa Yakobo, Yusufu ne Benyamini. Era Yusufu n'azaalira mu nsi y'e Misiri Manase ne Efulayimu. Asenaasi omwana wa Potiferi, kabona ow'e Oni be yamuzaalira. Ne batabani ba Benyamini, Beera ne Bekeri ne Asuberi ne Gera ne Namani, Eki ne Losi, Mupimu ne Kupimu ne Aludi. Abo be batabani ba Laakeeri abaazaalirwa Yakobo, obulamu bwonna bwali 14. Ne batabani ba Ddaani, Kusimu. Ne batabani ba Nafutaali, Yezeri ne Guni ne Yezeri ne Siremu. Abo be batabani ba Bira, Labani gwe yawa Laakeeri omwana we, era abo be yazaalira Yakobo, obulamu bwonna bwali 7. Obulamu bwonna obwayingira mu Misiri
awamu ne Yakobo obwava mu ntumbwe ze obutassaako bakazi b'abaana ba Yakobo, obulamu bwonna bwali 606. Ne batabani ba Yusufu abaamuzaalirwa mu Misiri baali bulamu 2. Obulamu bwonna obw'ennyumba ya Yakobo obwayingira mu Misiri bwali 7. N'atuma Yuda okumukulembera eri Yusufu okulaga ekkubo mu maaso ge erigenda mu Geseni. Ne batuuka mu nsi ya Goseni. Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'ayambuka okusisinkana Isirayiri kitaawe mu Goseni. Ne yeeraga gy'ali n'amugwa mu bulago n'akaaba amaziga mu bulago bwe ekiseera ekinene. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, kaakano kanfe kubanga ndabye amaaso go ng'okyali mulamu. Yusufu n'agamba baganda be nti, n'ennyumba ya kitaawe munaayambuka ne mbuulira Falaawo ne mugamba nti baganda bange n'ennyumba ya kitange abaali mu nsi ya Kanani bazze ewange, era abasajja be basumba kubanga baalundanga nte, era baleese endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina. Awo olutuuka Falaawo bw'alyogera nti emirimu gyammwe ki? Mwogeranga nti abaddu bo baalundanga nte okuva mu buto bwaffe okutuusa leero, ffe era ne bajjajjaffe, mulyoke mutuule mu nsi y'e Goseni, kubanga buli musumba kya muzizo eri Abamisiri.